ng'afuluma emagere olunaku olwaleero abafoot soldier bamukoledde surprise oba bamuteereddewo embeera ebadde ey'enjawulo ennyo abamukoledde ndooza gy'oyinza okuyita inspecting guard of honor still bafoot soldier bakoze ennyiriri side ne side Bobi Wine bw'abadde afuluma mu maka ge ne batandika okuba nga bamukubira zi salute ez'enjawulo eno nga bamukoledde oluseregende alw'abafoot soldier side ne side nga bw'ayitamu bw'abawuubira ati eno nga ba security be abali ku bulinzi nnyo nnyini ddala mukwano gwange embeera gy'olaba nno yebaddewo bw'abadde nga afulumira ddala magere olunaku olwaleero mukwano gwange ebadde embeera ya njawulo nnyo nnyini ddala ezolaba bana nga bakomentinga nga bagamba nti abali bagamba nti bafoot soldier baggwawo abali bagamba nti security tekyali tight eri omukulu owa NUP baali kuki abaana bongedde okuba nti balaga solidarity wabula mukwano gwange bw'abadde yeeyokya enguudo ezimu oba bw'abadde ayingira Mukono ekintu kyongedde okubeera ekirala nsose neraba ekirawo baakoze ekiyitirirwa wabadde alina okuba nga ayita ngenda kusooka nkulaga ekiyitirirwa abaana kye baatadde ekira then wabadde afulumamu okubanga yeesoga oba nga ayolekera Mukono muganda wange ne gubula bubuzi asala embeera ebadde yanjawulo sooka olabeko wano katono. Police, they are going out. They are got our people. Life bullets. This is Bobi Wine. And this is fire. And they call this fire election. Mukibi abulokinze kubo tulina omukulembeze wano misindwe wano n'omukulembeze wali waneeno Mukibi azzemu ebintu bye atandise tiyagasi atandise okuba tiyagasi balaba abasajja bakuba abantu tiyagasi bubi nnyo bakuba abantu tiyagasi okuweereza amanya n'eddoboozi batoke wuye Mukibi. The hour power ezimu ku ndulu ezibadde wano mukwano gwange oba ezikyali mu kugenda maaso live wali Mukono nti newankubadde tiyagas akubiddwa nga bw'omulabye wali mukwano gwange kino tekirobedde bantu kubanga beemulula ne bayingirawo Mukono wabadde wategekeddwa ezimu ku venue kisuubirwa nti venue ziwerera ddala 5 mukulu Bobi Wine zagenda okubanga atalaaga kati ku venue ebadde esookedde ddala
newankubadde tiyagas omulabye omukka ogubalagala gukubiddwa mu bantu ababadde baze okubeera nti batambula wamu ne Bobi Wine wali Mukono emisiro bayitawo namisindwa yes waliwo ekifo ekimanyiddwa nga namisindwa awo wabadde kalumanywera n'enkalu okubanga zidda okunywa kale kansooke nkutwaleko eri abakulu abamu ku bakulu mu Buganda abaniriza omukulu omwana w'embogo era waliwo embeera etambudde sokolabe bino ebibaddewo ate essanyu ne lyongera okubanga libuutikira Kyagulanyi nga atalaga Mukono sokolabe wano muleese wano galige maka gange y'amaka g'abajjajjange bano gasinga obukulu ku nsonga gye tuliko ey'ebyafaayo ey'abajjajja baffe abayagaliza Obuganda ne beewaayo jjajjange Gabudeeri Jamba yafiira mu lutalo lw'e Bukaleeba 1897 Keezeekiya Kamyannamuto agalamiddaawo naye ye yakola endagaano y'olwenda ne bajjajjaffe abalala abamu baabali abalala bali wano tetulina biseera mumusiikiriza abamu yandibalabye ebifaananyi biri muno olifuna olunaku olabyewo ewajjajjaawo n'okomawo omukono gwe ŋŋenda okukola wano nze mbadde mukubiriza wa bulabirizi bw'e Mukono yasinza kwerabira buwangwa bwaffe nakwagaliza muzzukulu waffe ono mu lutalo lwe yayingiramu okwewaayo mulabye abasirikale ababadde awo obwedda abantu abamu nga batema okukyama mu mbuga kwesassa geeti kwesassa mukalyango nti buli ajja bamala kumwaza babadde awo tubeebaza abakuŋŋaanye tubeebaza buli akoze kyakoze yakukola omukolo omukulu Kyagulanyi Ssentamu nze mutaka Namuto ow'omukaaga ndi muzzukulu wa Kayire mu Bulungaku kulaba oluusi nga tulamaga n'ekintu kye ŋŋenda okukola nga Katikkiro w'essiga lya Walakire Vungo nga omubaka wa Kayiira mu Kyaggwe yakwambaza olubugo nkwasa effumu n'engabo ogenda otabaale ombuga yange nayisemu abantu ab'enjawulo abatali bannuuku njagala okitegeere naye nga mbagamba tulwanire wamu olutalo nga bonna bawagizi mulimu olumwami Bagimu mulimu nabano beesimbiddewo mu bibiina ebirala naye tulina okunoonya unity nga waliwo bannambooze nga waliwo Akabanda n'abalala tutunuulire ekintu kimu ani anaatukulembera ani anaatuusa ku bwanguzi tukabya amaziga mangi mu Buganda abamu tewabiraba kuva mu 66 Obote waliwo Obote 2 waliwo Amini Dada waliwo Batito Okero bonna twabaaniriza mu ssanyu naye tebaatusasula naye twagala ku mulimbi guno tetulina gwe tuwalana n'omukulu aliko bwe yajja naye twamwaniriza n'essanyu ne tubeera mu bifo eby'enjawulo nga tukola n'amaanyi naye batuyiye Kyagulanyi abantu bakulaza omukwano n'essanyu abantu bakulaza okwagala baali tebakumanyi bakuyita omuyaaye ne bakusiigako ebifaananyi ku Electoral Commission ekifaananyi ekyo okimanyi naye abantu ebyo byonna tebyabawukula ttama njagala osasula abo era bwe bakwagala nga bwe beewaddeyo wakati mu miggo okole tebanaakola ki tebanaakusaba njagala okwambaza ekifundikwa kirungi ogenda otulwanira nenkwasa n'effumu lyo Definitely ewabadde obubeezi omukolo guno omukulu oba Katikkiro w'ekika ky'embogo wabadde awo mutaayi wange abantu basazeeko biri byolabye bibadde biri mu kugenda mu maaso munda ng'abantu batenvunya buteevunya nga buuka ebweru era babadde balindiridde bulindirizi omutaka
namutwe akatikiro w'essiga kyagambiddwa owa Embogo okubeera nti abaddiza omuntu waabwe Kyagulanyi gwe babadde balindiridde ebweru nga bamwesunze bwesunzi nga mbaga. Era bino byonna okuba nti biwedde munda afulumye nga asumikiddwa bulungi olubugo nga bw'osobola okulengera wamu n'effumu, era abantu ne baddamu ne bakuba enduulu oba enduulu neeyongera okuba ng'era ya mukwano gwange. Batu byosobola okuba nti olabako eddakiika eno ekifaananyi ekyo kisobola okwanjulira embeera ey'akavubuŋŋano mu bujjuvu nga bwe kabadde wakati wa Bobi Wine, abawagizi be wamu ne poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe ebirala nga bwe bagenze maaso olw'okuba nti bavaawo. Just mu ttuntu lino video eno ngirikodinze essaawa 8 zennyini. Bino byonna bibaddewo wakati wa ssaawa 6 n'eddakiika 4 wakati n'essaawa 7 tuuto paka okukoona essaawa 8 zino wendikodingidde video eno mukwano gwange. Embeera ebadde yakaasa mmeme vaawo mpitewo. Ojja kujjukira nti bino byonna bigenze okutuukawo ng'akawungeezi k'eggulo ng'ennaku z'omwezi 24 Novemba omwaka 2025 poliisi yabadde yayisizza dda ekiragiro nti tegenda kukkiriza yadde eddakiika emu munnabyabufuzi yenna okubeera ng'akola procession. Mukwano gwange gwe atamanyi procession kye babadde bategeeza kyekyokubeera nti omukulembeze yenna ali mu kunoonya obuwagizi atambulira mu luseregende lw'emmotoka ng'ene mabega waliwo abantu abamuvaako bagambye nti kati olina kutuuka mu kifo w'ogenda okukubira campaign. Bw'omala okutuuka mu kifo ekyo then abantu ne batandika kubanga bajja buzzi mu kifo so si gwe kutambula nga batambula naawe. Wabula ekyo olunaku olwaleero nga wakayita essaawa ntono nnyo nga kyogeddwa poliisi abantu ebyo tebabiwuliriza. Bobi Wine olumulengeddeko ne bagamba nti nedda ssebo ffe tugenda kutambula naawe tugende naawe ku buli venue yonna gy'ogenda okubeera ng'okoleramu olukuŋŋaana olunaku olwaleero e Mukono mukwano gwange. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna
ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribing bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.